Nze Frederick Sempewa, nze mukulu mu family ya Sempewa era kitaawe wa Jesca, Pastor Jesca Kayanja. Robert mulabidde ebbanga ddene okuviira ddala bwe yajja mu office yange. Jesca n'amwanjula nti ono ye mukwano gwe basuubira okuba bonna ebbanga lyonna. Nalinamu okwekengera bwe yaŋŋamba nti pastor. Ne mubuuza Jesca nti onoosobola okufumbirwa Robert ne kyaki yonna, kubanga ebyo bye bizibu bya pastor. Abeera n'abantu bangi ddala baasumba. Naye pastor n'aŋŋamba n'aŋŋumya n'agamba nze nja kubeera bawa Jesca okusooka mu byonna, ate mbeera omusumba nga bwe natumibwa. Ne ŋŋuma ne nzikiriza ne bagattibwa e Namirembe ne mu Miracle Center. Okuva olwo ne mumanya bulungi nnyo ng'omuntu gwe baakuza obulungi, ow'ekisa, alina empisa era nga mwetowaze kuffe abakulu. Ne mumanya mu ngeri ye ey'okuba nga akulira kyaki ye. Ne bannange bano ne bamuyambako okuva e Lubaga gye yali n'okuzimba kanisa eno eya Miracle Center ne tugibeeramu ebbanga eriwera. Ne mumanya nga pasita omulungi ennyo, afunye abagobereza abangi, ate nga Katonda yamuwa obuyinza okulaba nti tafuna bufunyi bagoberezi naye abayamba mu ngeri yonna. Yenjawulo gye mulabako ne bapasita abalala, kubanga ayamba nnyo abantu, ayamba abanaku, abuulira abo abalina ebizibu byabwe, oba babadde mu busamize ne babuvaamu, ababadde n'obulemu n'ebirala byonna ebibaluma n'abasabira. Nga testimony bwe bazikoze abangi. Ne ndaba nga ono pasita wanjawuloko ku bapasita banne, kubanga mwetowaze ate ayamba nnyo abagoberezi be. Bingi nnyo byakoze, kati nga ku faamu eyo gyali ekiryandongo, ebbanga liwera n'ajja n'afunayo byalunda n'abireeta n'abigabako. Advice kye ndaba abantu abasinga abo bapasita baali badde tebagenda nnyo mu ntalo. First of all baali badde tebagenda nnyo mu byabufuzi, kubanga ekyo kibajjako abagoberezi. Abagoberezi bangi tebaagala nnyo ntalo za byabufuzi. Ekirala okuyombagana ne bapasita bannaabwe, ekintu ekyo kikulu nnyo. Nzijukira nti pasita baamugulako entalo olumu, naye yali mukkakkamu. Entalo n'azigumira n'aziyitamu, naye yeetaggula ntalo ku banne. Ekyo naali kyagadde abalala bapasita bakigoberere. He came to my office with Pastor Jesca, and Pastor Jesca introduced him to me as her boyfriend, whom they intended to be together for permanently. I was a bit reluctant about the relationship because I thought that a pastor, I told Jesca that you marry a pastor, you are marrying the whole church, and it will be a problem. But Robert assured me that he will be a husband first and a pastor second. And since then I've known him as a very good husband. I've also known him as a very good pastor, a pastor who supports the congregation, the people at large, a pastor who is humble, prays for everyone who has a problem, and does not participate in pastors' wars. Thank you.